omusajja omudugavu omulaba ali enkoko etabantu adde yabo omulwadde embeera tugejjemu bannange tubeere nga tugenda ku kiriniki buli kimu kibeere nga kitambulira ddala bulungi. Amanya Katende Henry assistant coach Busaza Busujju. First half twagisambye bulungi naye tugaana okukozesa emikisa gyaffe. Then second half tubaddanirake agolo gye batukubye evudde from nowhere tebadde enzimbe. Omusajja wa Bulemeezi akubye bukubi direct omupiira ne gutunywako. Naye tuddamu ne tulumba. Naye I think ebadde badde in office. Mwabadde musuubira ki mu mupiira guno? Twali tusuubira okugoba omupiira. Of course ng'omuntu yenna oba ojja mu game oba osuubira kugoba mupiira. Naye nga bwe gambye nti eteeka okuba nti ebadde badde in office naye tugenda kuddayo twetereeze kuba tukyaza bugerera waka next weekend manyi tugenda kugoba omupiira tufune obubonero busatu. Nyazi Medi coach wa Bulemeezi Essaza mpira gwe ngogera continue okuba nti tuteekateeka n'omupiira gwe twawangula oguwedde twafuna mulaalo yatwongera okuba tutunulira okuba nga ekibinja kya kiyimiridde nasobozezza okujja olwaleero kugamba nti nedda nti Bulemeezi Team FC esobola okuba nti nekulembera ekibinja okubanga tiimu y'amaanyi. Bw'otunuulira ku tiimu ezibadde bbiri ali Busujju ne Bulemeezi FC otunula pediguli nti yanjawulo eyaffe yanjawulo ku ya Busujju. So tukozesa ndooza omukisa ogwo n'obuvumu obugamba nti gye tugoba omupiira. Waliwo ekyabawagizi tebaliimu naye nga ffe tulina experience amaaso okuba nti okumanaginga embeera temuli mu bawagizi. Naye nga nja kuutira abawagizi tukuba mu match eneddako nti tukomewo n'era avweeyo n'okwagala okwenjawulo ttiimu yaffe ya Bulemeezi esokulwangisa okuva mu kibinja. Zitwala ssentebe wa Bulemeezi FC nja kwebaza abazanyi bakooki olukiiko naddala ttiimu ebadde etambulira ku lukiiko. Njagala kowoola bannabulemeezi nti ekibonerezo tukimazeeko nga lumu tusooka genda ku bugenyi essingo lugenda kuba lunaku lwakubiri. Mbakowoola bajje bawe ttiimu amaanyi tufune obuwagizi. Neebaza essaala zaabwe neebaza abantu ababadde okumpi ne ttiimu nga bagenda ku Nimroad. Ekibonerezo kino okufuuka omusajja ow'amaanyi olina kukolera mu bugubi nga si kaserengeto. Nze nja kwebaza abazanyi ne ttiimu nti tulaze nti tusobola okubeerawo mu mbeera yonna. Kakati oba tubadde tudduka emikono misibe kati batutadde. Nja kwebaza bakama baffe ab'Emmengo okutuwa ekibonerezo era mbategeeze mu butongole nti ekibonerezo kyabwe tukigondedde. Ate katube ekyokulabirako abawagizi nga bakomawo mu kisaabe mbasaba ebintu bibiri. Mbasaba empisa n'obuwagizi eri ttiimu. Njagala kowoola bannabyabufuzi kubanga nkulembera ttiimu eno nze omu ku babo ku bo. Gye bali yonna nja kutegeeza bannabulemeezi n'Obuganda nti bannabyabufuzi bakomye okweraga ebintu bya Ssaabasajja nga tugenda mu bululu. Tubadde mu busibe teri munnabyabufuzi n'omu yali atuuseeko na mu kampu kulaba abazannyi bwe bali. Olwaleero Honorable Kalangwa njagala Mukama amwongere emikisa avudde ne ttiimu y'e Busujju naye Bulemeezi nina beemupi 9 teri yali atuuseewo. Kantegeeze bannabulemeezi nti abantu omwagenda nakukubira baatugambye emupi gundi mbategeeza officially teri emupi n'omu kaabo w'abavubuka yaleese na 10 mu kampu ya Bulemeezi.